bulungi nnyo era okansaliramu kakutuukeko. Politics aside, kano kalowoozo njagala kakuwa. Wattu kagende buli munnayuganda na gy'oli. Ensoko ekyusa amaaso ate nga n'envubu okyusa. Lwaki? Nazzi kuno ensi z'abazungu tezaatulinangako buzibu naddala abaddugavu abajjanga mu nsi zaabwe. Naye ebizibu gye bikomye okwetuuma mu nsi zaffe ez'abakaddugala naffe gye tukomye okuba nga tuziddukamu ne tujja mu nsi z'amagulumeeru. Nabo batandise tufumbira ey'emutwe nga ffe tuba tufumbira ebigere. Omwe baga nti bafumbira omutwe mufumbira bigere ne mwenkanya evvumbe. Nabo bataddewo enkola etandise kati okunyigiriza abagwira abajja mu nsi zaabwe. Kale mu ngeri eyo akufumbira ey'omutwe omufumbira abigere kano kalowoozo kale kagenda gye muli. Nga bwe tukimanyi ffenna nti omusajja yenna oba omukozi talira nsimbi ku nsi bbiri olina kulondako kimu either ensimbi oziriramu ku butaka ng'omaze zikuŋŋaanya oba oziriira eyo gye wagenda okupakasa. Tekikuwa buvunaanyizibwa na kulabika bulungi bw'omuntu obuvunaanyizibwa okuddira ku nsi etali yeewaamwe oba eyawoobwe ne weekyakalirayo n'otandika okweraga ng'alina ensimbi wali tebaagala kumanya wattu kubanga baalabaalaba dda n'ebizibu balina bingi nnyo. Nga bwe nkugambye nti ssente tebazirira ku nsi bbiri naddala ffe abapakasi ngenda kusaba ekigambo ki muganda wange. Wonna w'oli mu nsi nga wagenda kunoonya obuddamu n'okufuna emirimu n'okufuna ssente ngenda kusaba buli kikumi ky'essente ky'ofuna ng'oli mu ggwanga eryo gy'oli oba olina ebikwogerako oba tolina bikwogerako kubanga ne obanga olina ebikwogerako era still naawe ojja kubanga awuliza message eno nkuddamu oba olina ebikwogerako oba tolina bikwogerako njala kusaba tebalira ssente ku nsi bbiri akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige. Buli lwokola akasenteko konna ku buli kikumi kye ngenda okuterako bwe kiti ku buli kikumi ky'okola mu nsi mw'oli nkusaba okwateko siringi 30. Nkiddamu nkusaba ku buli nsimbi ekikumi ky'okola nkusaba okwateko siringi 30 ozisindike ku butaka ewamwe mu Uganda obeeko ekintu kye weetandikirawo. Nkiddamu nkusaba ku buli ssente ekikumi ky'okola nkusaba okwateko siringi 30 mu bugubyo bw'ekika ekyawaggulu ne mu butiitizi ne mu kweralikira nti Uganda ejjudde babbi. Nkusaba okole risiki oteekeyo siringi 30 oteekeyo ekintu kye bayita projekiti ey'obukadde togenda kukaddiira Bulaaya. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti bwoza emyaka 65 bakulayinga off mu diaspora oba 7 ekinene nnyo ne bakusindika mu shelters. Yensonga lwaki ne baganda baffe bava ebuddugavu eno bwebaddugala bwe bagenda mu Bulaaya emirimu gye bakola gya kukuuma bakadde nakubalabira nakubayonja gyegyo emirimu. Kitegeeza naawe gw'oyonja time egenda tutuuka nga ne balina okukuyonja naye ng'ate ewaffe mu Africa okyasobola okwebeezaawo n'okweyimirizaawo ng'ate okyayirawo enkola eyo abaluganda abakola emikola basobola okulabira kye tuyita extended families. Eyo teriyo extended family. Ngenda kusaba akasente k'okola konna jjako ebitundu 3 ku buli 10 obisevinge okole project e Uganda. Olw'ensonga nti gwe emyaka gy'oba okaddiidde mu Amerika oba Bungereza oba mu Canada e Uganda oba okyali kalaso era oba okyakola. Ngenda kusaba tokwata ssente zo n'ogamba mbu ngenda ggula ennyumba mu Amerika, ngenda ggula ennyumba e Canada, ngenda ggula ennyumba e Bungereza, ngenda ggula ennyumba mu Europe oba Middle East. Okootakoota mugaalo monde oba okunamira muzibe kuba tajja kukulaba. Olw'ensonga nti mortgage bw'era eggwako yes ennyumba ejja kuba yiyo naye olina okusasula bamuyita council tax ate olina okusasula ground rent kitegeeza ennyumba esigala sijjo era bw'omala ogisasula jjukira nti eriyo akaseerako okukadde naye batofudde era ennyumba bagenda gikujjamu ng'abaana bakaddiye abaana bagenzi ennyumba bagikujjemba kutwale mu shelters ez'abakadde obeereeyo ennyumba council egitunde oba egipangise ng'ejjamu ssente zikulabirira ate omala ofe gavumenti yeddiza ennyumba eyo. Ngenda kukusaba nga tonnabaako malala nakwefuula ky'otali ne bw'ogenda mambuka mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ewaka wasigala wasinga. Bwe mulaba nga bali ku mitimbagano bali mu kulya ssente bali mu kuzina ekyo kiguumaaza ng'ente ekuma mu kyoto oba efuuwa mu kyoto. Bw'owulira essagolooza ekumamu kumbe yo eri mu kufuluuta yeeba sisaagala weefuula ente tofuluuta muli bantu bakulu ne bw'onookola otyo olina okudda ewammwe. So ngenda kusa buli 10 ky'okola esiringi 30 fuba okulaba ng'ozizza ewammwe kubanga nga olunaku lujja kukya ng'olina okudda ewammwe. Kambuukire jjajja wabuukidde osobola kutuukawo. Tekabadde akaloozo kaleero era nkafundikidde katugenda ku programu. Alright, okusookera ddala njagala kutwala okusaasira kwange era n'okuluma kutu Ssaabasajja Kabaka wonna wekana kamusanza amawulire gano kitalo nnyo ddala jjajjaffe omukulu w'ekika ky'Emmamba Gabunga omubuze mu biru ziikwa Mukama amujjuludde ekiro ekikeeseza olwaliro. Gutusinze nnyo ayibeene twakuumye bubi nga bazzukulu ba Buganda. Enkuuma eno ffe kennyini tutandise ogikubamu ebituli. Nze kennyini nzija wano buli lunaku n'endabula bajjajjaffe n'abasajja abakyenkanamu abali mu Buganda nti waliwo olukwe olwekesifu olutta abasajja abalemedde ku nsonga ya Buganda n'eyeggwanga. Ne mbategeeza lunyinira okuba nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde abamu beesulye gwa naggamba. Gutusinze nnyo ayibeene bazzukulu ba jjajjaffe Gabunga abeddira Emmamba
mwenna nga sawuddemu ab'emmamba akakoboza oba bamamba endala bambi kitabonyo ky'okufiira jjajja fono afiiridde ku myaka emitennyo mukama amuwummuze mirembe ensonga nti ffenna lyekkubo enjawulo ya budde kale nja kusaba mwenna baganda baffe bazzukulu ba Buganda mwegendereze nnyo bye tubagamba bya ddala soka weebuuze bukyangobera mu Uganda wali olabyeko ddi nga Uganda ejjuddemu amasanyu Uganda ejjuddemu ebivulu Uganda ejjuddemu ebikolwa bitategeerekeka ebisobola okujja ku bwongo ne bikwerabiza ebintu bigenda mu maaso mu Uganda kitabonyo ddala mwenna bazzukulu ba Gabonga ne bazzukulu bannaffe bonna ab'omu Buganda okufiira jjajjaffe Gabonga mu biruziikwa aseeredde oba abuze olunaku lwaleero mu kiro ekikesezo olwaleero wabula ekinnenyamiza nti obwakabaka bwa Buganda oba Mengo kennyini tevaayo ku mitimbagano gyayo okututegeezaako ng'obudde bukyali nti waliwo omutaka essaawa zino ali mu mbeera ey'okujjanjabwa tebavaayo wabula ate baba basaale nnyo okujja okututegeeza nti omutaka gundi abuze naye nga mu bulwadde bwe tebatutegeezezaako ekigendererwa kyammwe kibasajja mmwe n'olw'ensonga eyo nze ndimu ennyamivu nnyo ku bigenda mu maaso mu Buganda kubanga kino kyandibakagendere ng'emukadde akogga okumala abakadde baffe naddala bajjajjaffe ababika okubamalawo bo bakole omulimu gwabwe kale kitabonyo ddala okufiirwako jjajjaffe mu biruziika Gabonga alla wajjuludde olwaleero kitabonyo ddala olusinze eyo era nga nfundikira mu kkoera erimu bukyanga wasaanyakawo Charles Peter Mayiga afutubbala Mengo bw'omukubaganyamukko ne bakatikkira abaddeko wattu akoze ebinene ebyewuunyisa ensi na buli omu n'akwata ku mutwe ne yeewunzika n'agamba nti akasajja katufukidde era katumazeewo mu mwaka gumu gwokka bajjajjaffe baakabula 6 mu mwaka gumu gwokka guno gwe tutannafundikira bajjajjaffe 6 baakabula bonna ekibabuza kifaanagana naye ffenna lyekkubo enjawulo ya budde kitabonyo ddala mukama amuwummuze mirembe tetunakyakola katutandika vidiyo y'olwaleero mufunze gavumenti yaba musibira mu bbwa baatuuza taaba mirukanga bateesa gutebe bagenda okwavuwazaamu Uganda eno kutwala ebyobugagga byayo kozi nogitemaatema mu bitundu era wano nga batugamba nti Bosco eyali Kabwejjumbi yali akulembeddemu ekikoosi kino yasooka kwezza amataka g'abantu amakolero ogasseko n'ekisaawe ky'ennyonyi emyaka 10 nga giyise yali byadde tebimumaze n'agattako okwewola amabanja ne gatuuka Uganda mu bulago nga tejja nakusobola gasasula wabula olw'omululu nga gujja gukula batugambye nti yasindika basajja be buli kanyomero konna akasobola okuggibwamu ssente ne luba lwataano nga balwetaaga mulugye ku batunzi b'ennyaanya ababoodabooda abasindika ekigaali n'abatakisi mbamunyemunye kubanga twetaaga ssente wabula oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu nga beekyayi Katonda asindika omuntu yali tamanyikiddwa na byafaayo byatali na munnabyabufuzi kujja okusobola okutangaaza abantu n'okubazibula amaaso wa Uganda gyeraga amannya si mawanvu nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Alright. Njagala munsaliremu akatono nno bakano kengenda okulanya nako. Buno bakanjala bugende eri mu 7 ne group yammwe. Buno bakanjala batuukeko. Rena kuzo mwezi ziri 17 naku lwa Sunday November omwaka 2024. Budde bwakinyika gobere muno wende. Ebigambo byange bigenda kubeera birambo olukufu nnyo era tebiri mu makoona. Nze ng'omuntu ndi munnyamivu nnyo bajjajjaffe abaalowooza nti bayamba okukyusa eggwanga eryo mirembe ne bawaayo abaana baabwe bazzukulu baabwe n'abaana baabwe ne bawaayo ensimbi zaabwe enkalu ne bawaayo n'obulamu bwabwe okulaba ng'eggwanga Uganda lifuna emirembe. Kyansonyi nnyo nga bazzukulu ba Buganda n'abaana ba Buganda bagobwa ku mataka ne battibwa ne bawambibwa mu nkola ey'ekiyita mu luggya nga teri wadde ayamba. Abalamuzi mu Uganda buli omu
kyayagala kyakola nga talina gwe yeebuzizzaako olw'okuba nti be bali mu buyinza essaawa zino. Abamagye abakulu abali ku lanka eza waggulu n'abo abali ku lanka eza wansi buli omu kyayagala kyakola mu ggwanga Uganda nga talina gwe yeebuzizzaako. Order from above simanyi bwe yagendako mu nsiko wabula kati yasinga okukola. Basanga omuntu ng'akajjadde ku ttaka lye kwameza emyaka ne basengula ebijja nga kooti egambye nti awo temukwatawo. Ne bajja ne bawamba omuntu ne bamutta nga teruwadde muntu ayogera. Bagenda ne batta abantu nga bakozesa obutwa buli muntu n'afa ttuge nga teri anyega. Ebiseera bino wetwogera abantu bangi bagobeddwa ku mataka ennyumba zaabwe zikooneddwa ebijja bye bisenguddwa nga order from above yeekola. Naye njagala kubajjukiza Museveni ne gurupu yammwe mwenna nga muli. Ekiseera kijja tuuka nga munoonya obubuddamu bwe bagenda obabudamya nga temukyalo kubanga buli wamunyizizza buli muntu abeerawo okuva mu Maserengeta mu Kikajjo naffe mu Buganda bwetunyizizza ekyensuso. Ebigambo bino tubyogera bijja bajjukizibwa nga buli kaseera ati ne Kawenkene Obote bw'atyo bwe yali. Era olumu yagambako nti a good Muganda is the dead one. Naye nakibanyonnyola n'ekibategeeza. Wenjogera ebigambo bino olwaleero Abaganda bangi bagobeddwa ku mataka ebijja bye bisendeddwa abaana tebakyasoma battibwa buli lunaku naye teryanyega. Museveni njagala kujjukiza nkuweeyo akagero kamu nti mu ggwanga lya Burkina Faso ffenna litumanyi obulungi. Waali obuvuyo bungi nnyo naye wajja omuvubuka embulakalevu gwe bayita Thomas Sankara n'ajja n'akyusa buli kimu ekyali kyetaagisa okukyusa okutereeza eggwanga eyo mirembe nga tayye musaayi. Wattu abantu bennyini abaali tebaagaliza nkulaakulana yansi baakwata Thomas Sankara ne bamutimaatema ne bamutta n'omulambo gwe ne bagubuzaawo. Okuttibwa kwa Thomas Sankara kwalimu abamagye, kwalimu baminisita, kwalimu pulezidenti yennyini n'abasawo ne bakweka n'omulambo gwe nga bo baagala kubujja bujulizi. Era gavumenti yaddaku yakola ebikolwa bingi nnyo. Naye waayita ebbanga lya myaka mpawekaaga gavumenti eyo neevuunikibwa. Bwevuunikibwa ne wajjawo gavumenti endala. Oluvannyuma lw'emyaka eyo gyonna buli eyali mu kikolobero ky'okutta n'okutemula Thomas Sankara kabeere musawo, kabeere mulamuzi, kabeere pulezidenti yabinyega mu nsi wali mu nsi endala bonna banoonyezebwa okusibibwa olwaki nti obujulizi omusango teguvunda n'obujulizi tebuvunda. Gwe omulamuzi olwali alagira basende ettaka ly'Abaganda n'okutta Abaganda oyinza okuba olina emyaka 4 ku 5 kyalina emyaka emirala 3 olitunyonnyola ki era lwaki olitwetondera ki? Museveni olwaliro ogenda olekawo abaana abazzukulu bagenda twetondera batya era bagenda tugamba batya. Nzizira bagamba nti ensi omugiraba naye ensi lujegere ne ku ggaali endala lukolako tulowooza nti balusubirako kukuka. Njala bategeeza ebikola emukola tebijja kwetondesa wabula bijja kuyita akaseera mpawekaaga nga tekyali bakuba ku mutwe wabula bakuba bukubi ku bwongo okubujjamu. Ndi wano bategeeza mukyalina akadde akasigaddeyo akatono okuleka bannansi beefuge mu ddembe. Naye munaagaana nga mukozesa eddalu n'effujjo lyammwe n'akamanyiiro walayi mugenda kusanga emiziko. Omusango teguvunda ne bwe gibwa myaka emeka lwaki bazzukulu bagenda kusasula. Mulekeraawo okutta okuwamba abantu ffenna tuli bayise ku nsi kuno. Tetwagala tuddemu nnyo okwefuulira bayise bannaffe nga tulina obudde butono nnyo. Muguze ekibuga Kampala kyonna mukitutte. Amataka mu Buganda mugatutte buli kimu kituli mukisaanyizaawo. Musse abakulembeze ab'ennono. Mwali mwagaddeko okwegeza mu Ssaabasajja Kabaka. Bajjajjaffe abataka bibika mubasaanyizaawo omu ku omu. Muddidde ebika byaffe mbitaddemu abasajja Abanyarwanda n'abakazi Abanyarwanda okuba nti babifutubaddemu. Wetwogira disitulikiti zino 2 wammanga oba amasaza ga Kabaka gano 2 wammanga tegakyasobola kukyamwamu. Okuli essaza lye ery'Essese kizibu nnyo munnabyabufuzi ali ku ludda oluwabula oba oludda olulinda obukulembeze akkirizibwa kugenda mu bitundu by'Essese mu ssaza eryo okulaba biki ebigenda mu maaso. Olw'ensonga nti Ssese yenna Abaganda basigadde bitundu 20 ku 100 abasigadde bonna Abanyarwanda n'abagwira abali mu kukola effujjo okutemula n'okusaanya Abaganda n'okukola ebikolwa eby'obutemu omuli n'okuweesa ebyuma ebyobutwa ebitta abantu nga kino bakikola misana nga n'obudde bulaba kubanga tebakkirizaayo muntu yenna. Ndi wano bategeeza nti n'olunaku lwe bakwata pulezidenti ne bakomudi baffe bajja Essese omu kubeeyita abakulembeze era eyayitako leader of opposition Mathias Mpuuga Nsamba yakubibwa essimu aba state n'omutegeeza nti abantu bagenze mu kitundu ekikyamu kye tutakkirizamu bantu n'abagamba sina kyakola mukwate bukwasi kubanga tetwagala bategere biki bikozebwawa bikolebwa Ssese. Y'ensonga lwaki baakwata abaana ne babatta abafika omu n'ababasalaasala. Mu ssaza lya Kabaka eri Nakasongola muganda wange ensonga lwaki baganye muzzukulu wa Buganda ogenda mu ssaza eryo kambi kunnyonnyola mbikuveere ku ntono. Otwogerera essaawa zino essaza Nakasongola oba essaza lyeryo essaza eryo Museveni gy'atadde buli kimu ekyetaagisa okuba nti asaanyaawo Munnayuganda. Mwe muli amakolero ag'ebyokulwanyisa ebyobutwa, mwe muli amakolero agakola emmundu. Ettaka lyonna erisangibwa mu ssaza ly'e Nakasongola lyatwalibwa era ly'ejjaluliro oba ly'ejjalulizo ly'Abanyarwanda ba buli kika abayingira okusaasaana Uganda yonna. Waliyo Abaethiopia abakola emirimu egy'okutulugunya, waliyo Abeeruti bakola kyekimu, eriyo Abasomali bakola kyekimu, eriyo Abawarabu bakola ekintu kyekimu, eriyo Abayindi bakola ekintu kyekimu, eriyo abasajja aba North Korea bakola ekigambo kyekimu, saako n'abavubuka bateeka munda bakola omulimu gwe gumu ogw'okutulugunya n'okutta. Kati mmwe abali wano abakola ebintu bino mbasuubiza nti ekiseera kigenda kutuuka nga mulina okunnyonnyola kimu ku kimu ate mbajjukiza amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde.
gwe omuganda ali ng'osudde gwe nagamba anyongera okujjukiza nti tolinayo walla wonna wogenda kudda ewammwe e Buganda. Kale munnange tiguka mpola ng'otiguka ne b'otiguka nabo kubanga bo tebakwagalangako wadde n'olunaku n'olumu. Kakafunja gadde okafunza tutandike vidiyo butereevu. Nga sinnagenda butereevu kankuzanyire jjajjaffe ono. Gwe kennyini ojja kutegeera ekituufu kiri ki. Kati okulwanira ebibanja n'alagawa ebibanja byaffe babitwala abanankole babitwala namwe mukkiriza ebyo nga bagenda batwala buli wamu. Baana bange control matter in heart. We can't control your matter in heart ekimanyi. Control your matter in your heart. Kuuma okuume ekyamazima ddala nti mmwe ddala munaalaga waffe nga tuvuddewo. Mukuja kutegeza Museveni nja kugira abantu beewaabwe bonna kakati yakoze. Ewaabwe waliyo ogambe nti ettaka ly'abanankole baalitwalako. Yowuliddeyo bino ebya ssente zino. Mwene mugira nti babafiriziganya mu wakalulu. Baba batunda nsi yaabwe. Luli akalulu wakawaana. Nakawedde. Nakawa Kyagulanyi. Jangu bagende babuuze gundi oli wa Mugisha. Mugisha agenze. Akalulu nakawa Kyagulanyi. Wakawa Kyagulanyi. Alina kuluno. Oli mugwagwa. Era baba n'atusinga batusoleke. Baako jayo simu yo obanga dasaali ko bajjeeri wange. Nja kutegeeza. Jajja toyanzi. Eyo saagala kugenda kino kyekikulu kya byonna. Okulwanira ebibanja n'alagawa ebibanja byaffe babitwala abanankole babitwala namwe mukkiriza ebyo nga bagenda batwala buli wamu. Baana bange control matter in heart. We can't control your matter in heart ekimanyi. Control your matter in your heart. Kuuma okuume ekyamazima ddala nti mmwe ddala munaalaga waffe nga tuvuddewo. Mukuja kutegeza Museveni nja kugira abantu beewaabwe bonna kakati yakoze. Ewaabwe waliyo ogambe nti ettaka ly'abanankole baalitwalako. Yowuliddeyo bino ebya ssente zino. Mwene mugira nti babafiriziganya mu wakalulu. Baba batunda nsi yaabwe jjajja. Jjajja luli akalulu wakawaana. Nakawedde. Nakawa Kyagulanyi. Jangu bagende babuuze gundi oli wa Mugisha. Mugisha agenze. Akalulu nakawa Kyagulanyi. Wakawa Kyagulanyi. Alina kuluno. Oli mugwagwa. Era baba n'atusinga batusoleke. Baako jayo simu yo obanga dasaali. Muzeeyi sigenda mulwako. Wabula ekikulu kyakugambye nti ffe bwe tuvaawo abakadde mmwe mugenda kubeerawa. Ekigambo ekyo jala kikuyingire mu mutwe. Abakadde bano bwe bavaawo mugenda kubeerawa n'abaana bammwe. Obutongole akatambi katandise buli muntu njagala okwate wano Yoseri kansubire nti otuuse video eno etandise. Mpita nnyo obutambi bukadde n'enziramu n'enfuna amakulu gaabyo. Akatambi kano Yoseri yakoogera nga njala soka bajjukiza. Mwenna mukitegeere nti mmwe abali mu kunywa soda, abali mu kunywa bia, abali mu kulya enkoko nga musagambizanga bakimezezza okw'omusana ndi wano bategeeza. Abasajja bakyuse byafa bya Uganda. Era ebyafa biwandika bitandikira ku Museveni. Kyovula Museveni buli kyakola akitandikiza ku ye. Teri muntu mulala Museveni history wa Uganda amuwandiika amutandikiza ku ye. Leero njagala musomese lesson agitegeere namwe abali kuno mutegeere. Njagala musomese lesson alyoka ategeere. Yagamba bw'ati. One of the advantages that you could get from some of us is that we are people of this area. If you go, when I restored the cultural institutions, I thought they would understand the chain link of this area. So I hear some people saying Uganda was created by the British. Rubbish. If you go to the palace of Mutevia, akugambye nti bo bantu ba mu kitundu ekyo wayimiridde ebyafa tubirina. Museveni yajjanga refugee ku myaka 8 wabula akugamba nti bo ba mu kitundu ekyo. Akujagala okategere n'akugamba nti tugamba nti Uganda yatondebwawo bazungu. Si kituufu. Yalowooza bo bagitandikawo. Akyusa history kakakoddemu okategere. The advantages that you could get from some of us is that we are people of this area. If you go, when I restored the cultural institutions, I thought they would understand
the chain link of this area. So I hear some people saying Uganda was created by the British. Rubbish. If you go to the palace of Mutebihia, there's something called Wankach. The Baganda, Wankach. They talk about it. Where did Wankach come from? They don't know. But we restored you so that you discover all these leakages. Instead of that, they're just busy with the parochialism, localism. Wankach is a Luo word. Wankach is a Luo word. Umubara, Lubala is a Luo word. So, the linkages of Uganda, I know them. That's why I restored these kingdoms. Tetugenda wala nnyo. Omwami ono bw'aba ayogera ebigambo bino, njagala lero musomese ategere ebigambo bino. Njagala bitegere bulungi nnyo nga mutandikirako ku bino ebigambo wammanga. Kansooke mmuzeeyo mutegeeza okumusomesa nti Yoseri kuno kw'oli. Njala kutegeeza nti gwe ebyafa byagala okuwandiikira ku ggwanga ne famire by'Abanyarwanda kubiteeka mu Uganda tebikyasobola kukola. Njala kudukuzaayo. Njala kutegeeza nti eggwanga Buganda ly'eggwanga erisinga obunene. Nkuddamu eggwanga Buganda ly'eggwanga erisinga obunene mu Uganda ya leero. Era lyafuuka ery'omugaso n'amaanyi mu kyasa ky'olukumi naye nga Buganda yaliwo mu kyasa ky'olukumi era Buganda esangwa masekati ga nnyanja Nalubaale gye mwatuuma Victoria oluvannyuma era nga yatandikibwawo Ssekabaka Kintu era ng'eri mu masekati ga Africa. Yoseri njagadde okutegeeza mu Luganda kati kankudire mu Luzungu kaddemu. Buganda, the largest of the Maldive kingdoms in present-day Uganda, became an important and powerful state during the 19th century, established in the late 40th century along the shores of Lake Victoria. It evolved around its founding Kabaka Kintu, who came to region from the North Africa or Northeast Africa. Chenjagadde okusoka okutegeezaawo otegeere Buganda yaani era gwe myaka gyoyogerako gyogamba nti mwagitandikawo mikyamu era isitolo muwandikirako gwe era ndi wano okutegeeza n'ekirala. Mu biseera eby'okutemaatema ssemazinga wa Africa ekyagaana okubeera nga kyayita bulungi nnyo era abazungu bagezaako nnyo okulaba nga batwala kye tuyita enfuga yaabwe ey'abamusibira mu bbwa. Buganda yafuuka entabiro ya Uganda mu kukuumibwa mu 1884 era we waava erinnya Uganda. Naye befiiriza ennyukuta ba olw'okwagala okwenyigira mu bumu obwa Sseruganda n'efuuka Uganda era ne basalawo bakwatirwamu. Ndowooza Museveni awulira bulungi nnyo. Kakakudde mu Luzungu kategeere. During the scramble of Africa and following the unsuccessful attempt to retain its independence against the British imperialism, Buganda became the center of Uganda Protectorate in 1884. The name Uganda, the Swahili term for Buganda, was adopted by the British officials. Ndowooza owulidde mukulu Ssebo Yoseri ebigambo byogere mpola era ng'obitegeera. Era nnyongera kugamba nti eggwanga Buganda ebiwandiiko batandika okuwandika myaka egyo wessaali nejjajja wa jjajja wange waataali kigambibwa nti Obuganda bwatandikibwa mu kyasa kya 1400 abatandika okuwandiika okumanyako bumanya ebyafa mu 1400 owulira. Era kigambibwa nti Kabaka oba omukulembeze owa Ganda people yajja okubeera ow'amaanyi era n'ateekawo obufuzi obwafuula Buganda ey'amaanyi mu kyasa ky'olukumi Buganda bwetyo nefuuka ekitundu ekinene eky'amaanyi eky'obukulembeze mu kitundu ekisangibwa mu Uganda. Ndowooza Museveni otegedde. Owulira bulungi nnyo. Kati kankuzzeeyo gwe wali woologa watandika ng'afuuka anaaba. Eggwanga y'okinambukiramu Kakambugi atudde ku malaalo. Wattu lyatondebwa nga 9 October 1962. Ompulira bulungi nnyo.
eggwanga Uganda lyokindambukira mu lyako lyatondebwawo 19 lyatondebwawo ng'ennaku z'omwezi 9 October 1962 ompulya bulungi nnyo kati ssebo njagala yogera ebigambo ng'oyawula wakati w'omugwira ne nannyini nsi ebyafaayo tubimanyi bulungi nnyo kakakudde mu luzungu okategeere Uganda gained its independence from UK on 9th October 1962 with Queen Elizabeth II as the head of state and Queen of Uganda. In October 1963, Uganda became a republic but maintained its membership in the Commonwealth. Ndozo kitegedde bulungi nnyo. Kati mukulu, njagala obeere ng'omanye ebigambo bino obitegere bulungi nnyo. Lekera okwagala okuleeta akamanyira kasumagizi eyalira ng'oddira ebyafa bya Uganda bitandikire ku ggwe ng'abalala basinyizaako ettoomi ng'eggwanga Buganda n'Abaganda. Kye njagadde okusooka okusomesaako olwaleero tulyoke tusimbule vidiyo eno. Manyi nkuwa ebyafaayo n'enkuwerako n'ebyafaayo ebirala. Mu kifaananyi kino kye ngenda okubalaga essaawa zino, obwakabaka obwali mu kitundu kino bwali bukolaganira wamu omwali obwakabaka bwa Nkole, obwa Bunyoro, obwa Ttolo n'obwa Buganda. Kye kifaananyi kino. Njagala ndamu ekifaananyi kyo kya Kabuta oba ekyakalekezi. Muno njagala ndagamu ekifaananyi kya kitaawo oba ekyajjajjaawo. Ono wa Nkole, ono wa Bunyoro, ono wa Ttolo, ono wa Buganda. Muno mulimu ekifaananyi kya jjajjaawo muno. Muno mulimu ekifaananyi kya jjajjaawo gwagamba nti restored and you thought that we were about to think about your history. Mulimu ekifaananyi kya jjajjaawo kanaano kankuzeeyo tegeere bulungi nnyo. Mutamino tugenda kulaba ebyaliwo oluvannyuma lw'abakirupa Abangereza abakulemberwamu Andrew Cohen, gavana yali akulembera wano ku lw'abafuzi b'amatwale bwebawanganguse Ssekabaka Muteesa owookubiri mu Bungereza mu mwaka gw'olukumi era nga kino kyaddirira oluvannyuma lwa Muteesa okuguguba ng'agaanye okugatta Buganda ku mawanga amalala gakola Uganda ey'awamu. Oluvannyuma Uganda egattibwe ku Kenya ne Tanzania ng'akola omukago gwa East African Federation. Kuba ye Muteesa kye yali ayagala Abangereza bawe Buganda obwetwaze sigale nga yeetengeredde. Wadde ng'Abazungu baagezaako okumatiza Muteesa mu nkiiko eziwerako naye yasigala akalambidde. Era mu lukiiko olwasembayo wakati wa Ssekabaka Muteesa owookubiri nabo abafuzi b'amatwale Abangereza baali bamaze dda okutegeka olukwe awamu n'enteekateeka ez'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Era olwalaba nga Muteesa alemedde ku nsonga, ye mwennyini gavana Andrew Cohen yasituka n'aggulawo oluggi lw'ekisenge ekiteesebwamu omwali olukiiko, olwo abasirikale ne bayingira ne bateeka ekiweero ku mutwe gwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri, era bw'atyo n'avugibwa paka ku kisaawe Entebbe n'ateekebwa ku nnyonyi eyamutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Ebyo byonna byaliwo mu Novemba wa 1953 era oluvannyuma lw'essaawa nnyange ennyonyi etutte Muteesa emaze okugenda, ye mwennyini gavana Andrew Cohen yasituka n'agenda ku Radio Uganda n'alangirira amawulire g'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa, era bw'atyo mu ddoboozi lye yalangirira nti Muteesa owookubiri takyali kabaka wa Buganda. Era ne mu ggwanga taliimu yaggiddwamu dda ku biragiro bya Nnaabakyala w'e Bungereza, nti era yateereddwa dda ku nnyonyi emutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Amawulire ago gaakuba wala abantu ba Buganda nga n'abamu emitima gy'abavaamu. Kyokka bambi ne Nnaalinnya Zaalwango bwe yawulira amawulire g'okuwaŋŋangusibwa kwa Muteesa n'ayabulira obulamu bw'ensi eno. King Butisa II, Kabaka of Buganda, is in London to fight the government's decision. Gavana Andrew Cohen bwe yava ku mpewo za Radio Uganda bw'atyo yayolekera e Mengo okusinkana olukiiko lwa Buganda. Era n'alutegeeza nti ngeri Muteesa gy'atakyali kabaka wa Buganda, nti kabaka omuggya ateekeddwa okulondebwa mu bunnambiro. Ekintu olukiiko lwa Buganda kye lwagaana kuba kabaka yali tannakisa mukono. Ndowooza yose owulidde bulungi nnyo. Nakano kanka kujjukiza olwadde okategeere bulungi nnyo kubanga saagala muntu yebuzaabuza ng'afuka anaaba. Gw'oyagala kuwandiika byaffe nga bitandikira ku ggwe. Buganda erina ebyafaayo ebikusinga n'emyaka n'ejjajjawo gw'otamanyi gy'ali. Gwe kennyini mu 1924 omwezi ogwokutaano omwaka 1966 Mukama Obote yasindika omuduumizi w'amagye Idi Amin Dada nga naawe mwoli ne mugende mulumba olubiri lw'Emmengo ne mulukuba era n'ebifaananyi biraga mu vidiyo eno walimu. Kati bw'ogamba nti oyogera ebigo by'otamanyi nja kukujjukiza kuba information tuli nayo nakano kaakano my history tuba nayo. The Kabaka's palace on the hilltop outside Kampala, and the battle began. The palace fell at dusk. The Kabaka apparently had escaped either before or during the fighting. Next day, the palace was set on fire, but in the Buganda countryside, the flame of rebellion is reported to be burning equally fiercely. Si yemmwe mukulu, si yemmwe. Si yemmwe.
siye mwawo uyo ka video kamwe tujja kamalayo so onjagadde okutegeeza Museveni kila okwebuzabuzanga afukana aba kati mwina mwena kye mwagala okuwulira kankibanyonyole ekyabadde mu lubiri olunaku lwajjo kyafumbye mutuku naye kambazzeeyokko emabega kino kye mwagala okulaba kambazzeeko katono emabega kino kye mwagala okulaba kambawe obuvu bwakyo n'obuddo bwakyo mutegeere bulungi nnyo kati wattu bajjajjaffe abaaliwo mu myaka egyo n'abantu Katonda bakyawadde obulamu abaliwo essawa zino bakugamba buli gavumenti yonna eyeŋŋanze okusaanya obwakabaka bwa Buganda efuna obubonero obugiraga nti egenda naye tebafaayo bulaba ekyatuuse kuwasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja Futobadde Mmengo tasobola kitegeera naye nze okusinziira kunoonyereza kwange ne bakadde bange bajjajja nga basingako emyaka bangambye bategeeze bazzukulu b'Uganda aba Uganda nti buli omu woli wenyweze gavumenti ya Museveni esigaddeko akawuzi katono nnyo okusinziira ku kyabaddewo kino kye mwagala okulaba Akuma Dembe, abakuuma abakungu, okubadde abakuuma Katikkiro Mayiga, wamu n'abakuuma akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi, basanze akaseera akazibu okuddusa bakama baabwe okubatuusa mu mmotoka zaabwe mu bugubi obw'amaanyi. Babavubuka bamunye emiwabo okunoonya webeggama enkuba wabula nga buteerere nga n'abamu balabiddwako mu weema ezibadde zigudde wansi. Ekifo ewabadde omukolo guno kyonna kibuuza amazzi okumanya kibuyaga abadde n'amaanyi n'ekituuti okubadde kwogererwa abantu kigudde ne weema ezimu ne zigwira emmotoka z'abakungu ababadde mu lubiri oluvannyuma lw'enkuba okusammukamu Katikkiro Charles Peter Mayiga asisinkanye bannamawulire mu maka ge amakulu agayitibwa Butikkiro n'asaasira abafunye obuvune olw'omuyaga oguzinzeeko omukolo. Tolina gw'osaasira mukulu weewummuzeeko ekyo badde mwagala ngenda kibanyonyola emizanyo egy'enjawulo gyolaba efuddeko negwa era ekubwa n'omwayisibwa bubi amenyese mu bisamu wali wabadde omukulu Katikkiro ku amasanyalaze tenti eyo esoose okuvaako wekutegeeno gyolaba wabadde tenti yani esoose okuvaawo njagawuliza ka video kan tenti yani esoose okuvaawo kankabaddizeeko katono wulira bulungi nnyo nzize ndubavire ku ntono wulira emizanyo egy'enjawulo gyolaba efuddeko negwa era ekubwa n'omwayisibwa bubi amenyese mu bisamu wali wabadde omukulu Katikkiro ku amasanyalaze tenti eyo esoose okuvaako wekutegeeno gyolaba yabatereza wano ebadde mu Katikkiro tafunya buzibu ye oyo Ssennyonyi niibo banene yebadde ekyaliwo Katikkiro tafunya buzibu Katikkiro simanyi owafunya obuzibu batafunye ofe bamudusiza nga bukyali nga wolabera kuba ekyatonya kuli Mataba eri mu lubiri Emmengo sengera waneno balabe nga wolaba kuli Mataba omwana owakagaali kati omwana ono anzijukizza temuseka ono lipoota anzijukizza omuvubuka eyalipootinga poliisi yagenda okusaawa enjaga ne bagikumako omu yagamba ng'emulaba wano enjaga ekutte abapoliisi bakutte enjaga era wetwogerera enjaga ekutte lipoota engeri gya lipootinga azizza akatambi kanyombe nezijukira omwana yalipootinga amawulire agalimu nagati poliisi ekutte enjaga ne enjaga ekutte abapoliisi yelipootinga gyalipootingamu anyways awo tuvuddewo Emmengo ekibuga Mmengo lwaki baziyita Mmengo Emmengo za Buganda zasituse nga bwe zasituka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 olunaku Kawenkene Obote yalumba olubiri lw'Emmengo n'alusesebula ekikolwa kye kimu kyalabikako era waayita akaseera mpawe kaaga
gavumenti y'omumpembe Obote teyalusuka. Ekikolwa kye mwalabye kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1996 alina jjajjawo nga Windows zikyakola oba amanyi ebyafaayo akubuulira ekikolwa kino kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1996 waayita akaseera mpawe kaaga gavumenti y'omusibira mu Obote teyaliko butyo kyazzeemu okulabika olunaku lwajjo ng'era omumpembe Wassanya Kalulu Charles Peter Mayiga yeekobanye ne Museveni basaanye obwakabaka bwa Buganda bukyazzeemu. Kitegeeza ki? Emmengo za Buganda zisituse. Emmengo za Buganda zisituse. Wassanya Kalulu Charles Peter Mayiga nga ne Nabugisi Mufungizi wandibadde wawaddeyo resignation letter, otherwise ekiyinza okugwa mu famire bakugwa kennyini ojja kikwasaako emikono ebiri saako n'obugere 10 obwa wansi kubanga mu basajjamu abaakaba mwewaliriza nnyo ne mweteeka ku bantu. Naye eyo yabadde live example ekutegeeza nti Obuganda busituse gye mwali mwabusibira. Wasibaga Obuganda ng'olowooza buli kimu kyaggwa wabula tekyaggwa. Emmengo za Buganda zasituse. Amanyi obuwangwa n'ennono n'asoma science bwe bakusomesa science nti mutenza ggulu bw'atenga. Wabeerawo emmengo ensi kwe zitudde oba ensaniya z'ensi kwe zitudde bwe ziseseetuka kwe kuvaako mutenza ggulu kati eza Buganda ze bayita emmengo zitandise okuseseetuka nga ne Nabugisi Mufungize. Kati Mayiga munnange ze nkusaasidde obudde wammwe Rwanda butuuse Obuganda buveeko tokyabusobola kubanga ebikolo by'obukoze biyitirivu nnyo. Kati ekyo njagala bate bw'oba olina jjajjawo nga Windows zikyakola mubuuze ekyalo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1996 kino kyekyaliwo kyennyini kyekikolwa ekyokubiri naye kiri ekyatuukawo waayita ebbanga ttono nnyo. Gavumenti y'omumpembe eyalumba olubiri teyabandalawo teyawangaala noono kennyini ali mu buyinza yali yeetewe mu kikolwa ekyo. Emisambo gya Buganda tegyerabira ate abantu batiddo tebeerabirwa. Kale n'olw'ensonga eyo awo bwe mwadde mwagala okutegeera bwe banyonyodde bulungi nnyo ebyafa bibagiddeyo bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo. Alright, tugenda mu maaso. Kati ensonga endala mu bikolwa byebimu ebyokwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka mu nkola ey'akalogo kalenzi mukimanyi bulungi nnyo nti mu Buganda Ssaabasajja Kabaka tawerekera baba bafudde. Ssaabasajja Kabaka tawerekera oba taziika. Ne mu buwangwa bwaffe Abaganda era omuntu eyita Nnaalinnya oba lubuga wa Kabaka era naye takola ki? Taziika. Naye omukyala Agnes Naabalamba oba Agnes Naabaloga oba Agnes Naabawiiki bagamba kinaabo kye bakimize bagezaako nnyo okukyama empooza Buganda n'ennono okusaddaaka Ssaabasajja Kabaka mu buli ngeri yonna esoboka. Mwamulabako nga agenze mu masiro okukola emikolo egy'okukuma gombolola n'embalaga buli kimu akitegeera. Wepo gutusinza Ssaabasajja Kabaka waliwo saava eyaseeredde yabadde wankizo nnyo eyaterekeddwa mu masiro g'abajjajjaabe e Kasubi. Wabula ku mukolo ogwo mwenna mwagule bulungi nnyo. Omu eyeyita olubuga Ssaabasajja Kabaka takkirizibwa kugenda kuwerekera oba kutereka muntu yenna aba afudde kubanga yabeera lubuga wa Ssaabasajja Kabaka. Wabula omukyalo ne gurupu yaabwe ya David Wassajja Sarah Kagere bakola ebintu bino okuba nti bakyamya empewo za Buganda oba emikolo egikolebwa bamusaanyeewo. Ndi wano otegeeza Abaganda abasajja abakulu be abansinga emyaka nammwe bensinga njala bategeeza obuwangwa n'ennono tebwerabira. Nzize ebbanga ddene nnyo nga mbategeeza nti eyeyita Nnaalinnya oba lubuga wa Kabaka oba Ssaabasajja Kabaka Agnes Naabawiiki oba Naabaloga si mwana wa ntumbwe za Ssekabaka Muteesa. Bano beefuutiisi ne Sarah Kagere ne David Wassajja. Yensonga lwaki obulombolombo n'ennono bwagamba nti abumanyi bwamulema okutuukiriza wano. Ssaabasajja Kabaka alina omutikirane kunaku lw'okutikkira gwe bayita Kateebe oye bamubuzaawo yali musajja atuyaddeeyo. Ono Agnes Naabawiiki omukyalo tateekeddwa kusembera Ssaabasajja Kabaka. Njagala ogenda obuuza famire ya Walusimbi Mpango babuuze omukyalo ono baali bamuzaala yalina ensimbu yali musimbu teyali wabula ensimbu zino zaatandika omukuba okuva lwe yeeteeka mu kifo takyatandika kubeera era musimbu omusimbu tasemberera Kabaka. Omukyalo ono bwemukuba baddemu okuziika ate si gwe gusoose ayeetebe mu kulo gy'okuziika mingi ekikakasa nti si ye lubuga wa Ssaabasajja Kabaka wabula beefuutika bwefuutiisi. Naalinnya okuli Naalinnya Kagere, Naalinnya Lubuga, Naalinnya Nasolo, Naalinnya Kigga, Naalinnya Nakabiri, Naalinnya Diana Teyeggala, Ssaabalangira Godfrey Musanje, abalangira n'abambejja, basava ne bannaava, bakiweeweesi, bakibeebo n'abantu abalala,
bakuŋŋaanidde mu masiro g'Abassekabaka e Kasubi okuteeka Ssaava William Ssennoga Bulega mutabani wa Nnalinnya Lwantale. Nnalinnya Lwantale mwana wa Ssekabaka Daudi Chwa era ye Nnalinnya wa Ssekabaka Edward Frederick Lwangula Muteesa II. Abazzukulu ba Nnalinnya Juliana Margaret Lwantale nga bakulembeddwa Bakiweeweesi okubadde Michael Kalisa Mukasa ne Joanita Nabweteme nga bakozesa essimu baliko akatambi k'amaloboozi ke baweereza okuva emitala w'amayanja ne beeyenza Ssaabasajja Kabaka olw'okulabirira taata waabwe mu ngeri zonna n'obuyambi bw'ensimbi enkalu bw'abadde ayisa mu kitongole ky'enkuluze okumulabirira n'okumujjanjaba. Omusumba Kiweeweesi Kyazze yakiikiridde Bakiweeweesi era ono yeebazizza abalangira abambejja n'abantu abalala. Weesirikira ndukuviire ku ntono. Ssaava eyaseeredde abadde Ssaava wa nkizo nnyo. Wabula David Wassajja Apuli, Saara Kafuutu oba Saara Kagere, Agnes n'abawiiki n'abaloga ne guruupu yaabwe balina omuze ogw'okulemesa buli muntu yenna ow'enkizo akwasaganyizibwako butereevu ku Ssaabasajja Kabaka. Ne batandika n'okusunsula mbu bamanyi nti baabwe n'abatali baabwe. Ssaava ono abadde avunaanyizibwa butereevu ku Ssaabasajja Kabaka, naye Ssaava ono yatuuse okugeya oba okugenya n'okubanga Katonda amujjulula ng'ekituufu kiri nti Omutanda wa Buganda abadde talina kikwata ku Ssaava ono obulwadde bw'abaddemu. Bagenze omutegeeza wattu ng'obudde buweddeyo era nga anaatera okweyunga ku bajjajja bamusookayo. Era mu ngeri y'emu Ssaabasajja Kabaka olwategedde ndi muzzukulu wa Buganda, muzzukulu wa kitaawe, yagenya nga tategeezeddwa kyamunyizizza ng'omuntu era n'alagira byalagidde okugenda okukola ku nteekateeka zonna ez'okulaba nti ebirime byonna bikolebwako. Omuli okusasula ebisale eby'eddwaliro yabadde afuna obujjanjabi saako n'okukola omukolo gwonna gw'omulaba ogw'okuba nti Ssaava ono yawummuziddwa ng'ensimbi zonna zaavudde mu nsawo ya Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu, naye ng'ate abakyala bano abaatudde ku mwanjo baali baazibira ekyama kya Ssaava ono okuba nti talina kutegeezebwa ku Ssaabasajja Kabaka mu ngeri bw'etyo. Naye bw'obalanga batudde ku mwanjo weewuunya. Kyovula nabagamba nze sigenda mu ssabiro, situla n'abakolobero. Situla n'abakolobero nedda. Oli yasuza sso omuntu azza asabe Katonda. Oli yabbye ettaka ly'omuntu ate nze nsabe naye mu kyaki. Oli yaloze omuntu nze nsabe naye mu kyaki. Ono yaloze muka mwana we, ono yaloze mujja we, ono yabbye ebintu by'omuntu. Nze bano batudde mu maaso kubanga amanyi nti bibayiteddewo ng'obujonjo naye ng'ebikolwa byakoze ku mwana we butamutegeeza kutegeeza omuntu amukwatako nti munnange muzzukulu wa Muteesa ali mu mbeera eno nga tebakkiriza kati essaawa ze ne batudde ku mwanjo. Kintu kibi nnyo bakazi mumwira omutima omubi. Bwe mutyo mwali mwagala okusaanyaawo gwe muyita ate muganda mmwe ate nga mwali mwefuulira ne musala ate mukola ebikolobero. Muli basajja n'abakazi babi nnyo. Tetugenda kulwayo. Kale musaasire nnyo empologoma ya Buganda ebizibu erimu na butya baali bayinza okwesiga. Byonna zize ebyogere bibaddewo okutunda amataka naye nga kino kyonna bakikola okusiiga ekifaananyi eri Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Obuganda yabuvaako, Obuganda eri ababuddukanya bye baagala. Okugoba abantu ku mataka, okutta abantu, okuwamba, teryanyega n'amataka gonna ag'enkizo ne gatundibwa. Wali weebuuzizzaako lwaki mu Buganda waliwo amataka fuuti 23 gonna nga gali mu Buganda gatundibwa abantu abayita ba property agents nga gonna buuza amataka ago bagajja ludda wa. Simanyi ba TikToker, simanyi ba radio presenter, simanyi baani amataka ago ge basalaasala ng'embuzi y'omulumbe, atutte eddiba alitutte, atutte ebyenda bitutte, atutte simanyi buli omu atwala kyayagala kubanga ettaka erimu ku mataka Ssaabasajja Kabaka agaamuddizibwa nga bayita mu Buganda Land Board. Kati amataka gano gonna bagatutte okuvumya Ssaabasajja Kabaka. Omuntu wotuukira okukweka omuzzukulu wa Muteesa atuuka okufa ng'oganye osasula ssente wabula bwe yafudde n'ojja kumuli. Sigenda kulwawaawo awo tuvuddewo. Alright. Nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka n'omuloopera. Manyi oba oyinza okuba nga omanyi. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutuuka n'okuloopera okutegeeza nti ebivuyo bingi ebikolebwa abasajja bamafiya bali Mmengo. Omuli okutunda amataka ag'ensikirano nga bagambaza ebyapa ebya freehold ebya public land nga bagatunda. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti wootali abasajja bano erinnya lye balifudde ekizanyirwako bakole ensimbi n'okwegaggawaza. Mu katubagiro kano akaliwo ngaazi n'owenkufu Wasanya Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja bamafiya bali Mmengo
beekobana ne gavumenti y'omumpembe yosayiti baabulwa okujjako eddembe ly'abannayuganda bonna nga saawuddemu nti baganda mu nkola ey'ekimpukumpuku okubatwalako emmwanyi. Oyo yenna Katemba gwe mulaba okubbati vale abadde musasulira nga muzannye. Ebigambo byayogeddwa byonna mubitegedde bulungi nnyo, kati nze ndubavire ku ntono mutegere bulungi nnyo. Nsaba kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka mutegeeza n'omuwaabira mutegeeze nti erinnya lyo n'erinnya lya Buganda balifudde bizinensi nga buli kibakola kyonna bakulembeza gwe naye ng'ate tolina ky'omanyi. Nsaba kutegeeza nti ekitongole eky'obwannannyini ekiyitibwa Mwanyi Terimba Mayiga akikozesezza nga akozesa erinnya lyo okukola bizinensi ze ez'obuntu ebayayi banne abali Mmengo. Era nga wetwogeredde essaawa zino abantu bano bakoze obuvuyo bungi nnyo. Era baatuuse ne kussa eritandika okwagala okutiisatiisa abantu aboogera ge nandiise ebitundu 6 ku buli 100 nti mazima nkwata bulungi. Baatandise n'okutiisa abantu aboogera amazima ebitundu 6 ku buli 100 nti bagenda baggulako emisango okwogera amazima amatuufu ku bo emivuyo gye bakola gegalwa. Mwenna abasinga obungi abadde bangoberera nzize mbabuulira ku kampuni gye bayita Mwanyi Terimba era buli kimu nga nkibategeeza. Kati abasajja bano kambaddize katono nnyo. Omukyalo gwe bayita Jeni omulaba oyo ye State House Controller acontrollinga finance ezikola mu Buganda ne kuba politicians abali mu Buganda. Amwita Jeni Barije oyo. Ku lunaku luno nga bali Erweru yawa Ssaalonga Mulengejja milioni 400 era baziwa milioni 413. Ekigambo ekyo bakiyita batya? Kino bakiyita Mwanyi Terimba Project. Mwanyi Terimba Project. Awukiria ono Jeni Barije Jeni Kuraje ono ewasanya ko just Peter Mayiga ne ka group ke weyava n'atugamba nti abaganda mwenna abanja Museveni mutalo Luweero mumala biseera mugende mukole abandi badde babanja bafadda kati muli bavuka mugende mukole n'akudaala. Nabalaga nti kampuni gye bayita ya Mwanyi Terimba bagiwandiisaako ne bamulale bagijja mu makampuni agawandiisibwa era yali dikoyi okuba nti bano bakolagane Museveni okujjawo emmwanyi ozijja ku bantu ba bulijjo. Ngenda bazannyira akatambi kano mukawulya bulungi nnyo. Kola kati kampuni y'Obwakabaka evunaanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi eya Mwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi 524 ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku tterekero ly'Emmwanyi Terimba ekyagwa mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno ye wasusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Jonathan Mutambuze akola ku byakitunzi alaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko nga kati abantu bangi bajjumbidde ekiragiro ky'Omutanda eky'okwettanira okulima emmwanyi. Essanyu lyennina lyamu Kiwagonja nti konteyina yaffe eya Mwanyi Terimba. Njagala omuntu omu bw'ati oba mulema yali alabeko Ssaabasajja Kabaka ng'alonkinga kampuni gye bayita Mwanyi Terimba era ng'agenza okuggulawo essunsulire ly'emmwanyi. Omuntu omu bw'ati vidiyo esosega nti emmwanyi bakola ki bazitwala luddawa baziguza Russia tani 24 ne mbalaga kino ekifaananyi nti Jeni Kuraje yabawa sente meka milioni 413 za Mwanyi Mwanyi Terimba Project. Kati lwabadde terubusa abasajja n'abakazi bano tebaagala muntu aboogerako mazima. Wasanya ko Charles Peter Mayiga yabadde ewa Muswati mu Serengeta Africa yogedde bigambo bingi nnyo. N'agamba nti muleka okuwuliriza information entuufu ku mikutu gya CBS ya BBS banaffe ne mutandika okuwuliriza bamawaggali batudde kafomu eggulama. Bamawaggali batudde ku kafomu eggulama bayaaje tebalina byakola. Lwaki mubajjako information? N'akugamba nti Kabaka bamuwambidde ku kisaawe. Nandi ne mukkiriza ne ngola bakisoboka Kabaka omuwambira ku kisaawe kati Mayiga. Kakujjukiza. Kabaka sirumu akasooka okuwamba. Mayiga buli muntu gwotegedde nti bamuwadde wa Katikkiro oba owaliwo oluvubumo nti agenda okufuuka Katikkiro bw'otamutiisatiisa akomekkereza afudde. Ow'ekitiibwa ennyo Kato Kajjubi ali mu Amerika yategeezebwako nti agenda kufuuka Katikkiro wa Buganda bwe yalinnya ku kisaawe entebe teyasukkawo. Va Kato Kajjubi yali mu kkomera waliwo ow'ekitiibwa Kato Kajjubi yali mu Amerika baamukwata ku kisaawe entebe era Mayiga yakirimu ne bakubya omusajja okumala ennaku mpaka lwabwe bakuba enduulu omusajja bamutanda teyingira mu Uganda yadde n'alinnyira paka Bungereza nadde mu Amerika n'atuula. Kati bwe bamwamba Kato Kajjubi nga bamusinyako nti yagenda okufuuka Katikkiro kati ate onyumya otya kankujjukize
era nze atudde Kafumo Gulama singa saalinze gavumenti Ssaabasajja Kabaka muwa bamututte e Namibia wagamba Kabaganda nti Kabaka bamututte e Namibia gwe social media mara kunyooka nole kuga nti Kabaka tutega Kabaka ali Namibia agenze kuwummulamu nga tumaze kukalakata n'onyooka nkujjukiza bulungi nnyo nze kennyini nze natandika olutalo lw'okubanja Ssaabasajja Kabaka n'abantu bannegattako myaka mekadde bw'omwamuweera obutuwa n'enkukalakata n'enkukyusa n'onyooka n'okuba nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde wa alaje ebimuli bimutawaanya empumbu bw'egy'ebimuli emulwaza alaje gwe kennyini n'okyogera ng'ensi eraba nga nze ntudde wano Kafumo Gulama wentudde wemperereza wano gwe kennyini waga nti Kabaka yalwala ki alaje era nze abatamiivu babeera ku social media ne tujja ne tukulabisa kati bw'ogamba abantu ebigambo bino ngenda kukuwa erinnya olwaleero lutegeere tugenda kujjaawo mwenna abakulidde mu Kampala n'ebibuga ebitonotono ebyesudde Buganda Kampala nala myaka giri mito 10 na 15 n'abantu abakulu mumanyi bano abasajja bayita walwangawo bakyando mu Kampala omwo wabeerangawo kano kafuna kano tekafuna kati mu system ya kano tekafuna kano kafuna abeera omusajja abeera wansi ng'alina yazeewo either olugoye oba kikyati oba ekipapula ng'alina bukaadi busatu olumba kwesabwawo nga buliko birangirangi bintu ntuba mutima baddayo baki kati oyo omusajja atudde wansi acyanga obuntu obwo yemayiga kati omusajja oyo abeera n'abantu nga 4-5 abamwetoolodde nga bayimiridde nga bagamba nga bajja osera baga nti n'ateekako ssente kati gwe naawe wojja bw'olaba omuntu afunye nga naawe oyimirirawo oti bwe baba bakutumye school fees ogenda osasule oba bakutumye eki mugayi oyo ataddeko olukumba muwadde mutwalo bw'ateekako ebiri bamuwa 10 bw'ateekako bamuwa kakadde nga gwola omusajja bukyanga ng'okalaba katuufu bwe kati okalaba katuufu n'oteekako eriiso n'olikanula ngobendekanudde bweti n'okagoberera n'akakyanga n'akazino ng'eriiso likagobererako kennyini n'oba akateekako n'ateekako emitwalo 5 bamu emitwalo 2 n'oga nange kati bano bonna abateekako ssente b'osazeewo awo be bakungu n'ab'ebitiibwa bali emmengo nammwe yabaddira b'Eswatini babeera no mu Amerika nammwe mwenna mwe muli kikula ky'abana abantu abayimiriddewo ono kano kafuna tekafuna kati abamuzanya ye mayiga kati abaganda abala bayagala bamwegatteko be bano abajja abantu babe nasooka n'ayimbira ddala nga yataddeko n'afuna n'omu n'ateekako n'afuna kati gwe musajja wattu ajja ne ssente zo n'osooka oteeka eriiso ng'omulaba akacyanga wano kafuna kano tekafuna n'ogoberera ekifaananyi kiri kyennyini kini n'acyanga n'akawummuza noga keekali munne ng'okwata school fees ng'oziteekako bagenda okabikula bwe kati nga tekabangako keko ng'okuba enduluwoowe banzise kati oyinza okuba okyalina mu balance nagamba bw'oba oyinamu endala kati ngeri gyotaddeeko 2 ng'akacyanga oba oyinamu 2 ng'ogyeko 2 ng'oteeka kale kakangezeeko ng'otandika n'okutuya n'ebigere kati abaganda abasinga obungi batuya n'ebigere ng'acyanga ng'okolerera ddala akatuufu keeko ng'akacyanga ng'akakyusa ng'okagobere ng'akakulagako ne bwoti ng'akakulagako ne bwoti ng'akakyusa bali nga bawaga kyekyo kati bano abawaga mwe muli otumyo mix kawuki ndazibonye kawuki mwe muli wagwansibirwa muzukulu wansibirwa yasunda Buganda mwe muli Kiyimba Freeman ono wa Buganda tujinyage Kiyimba Freeman wa Buganda tujinyage be bana ababbi bakwasibe enso batambula kati bebo n'abana bangi nnyo batambula naye kati munengo oteeka ya 3 bagenda okukabikula kati nga keero tekubanko wadde essimbo y'ekintu kyeyakulaze mu kusuuka ng'olyokoga wansi nga weesasabaga bannange kati yembeera abaganda kyetugenda okugendamu era ogenda okulaba nga bajjawo kyati nga n'abadde bagamba nti nabo bazannya nga nabo babulirako kati emmengo bweri essaawa zino kati mukulu kansooke kwambula otegeere era olukiiko lwabwe olwabafere lulwo kati waliwo musajja wa NRM is a state mafia state agent gwe nabagambye oli gwe bayita gundi oyo musajja gwe bayitaani gwe bayita Tugume Gideon Tugume gwe nabagambye nti akola program bazidini server okulumba Kyagulanyi Center Tugume abadde akalakata mayiga n'atuuka n'omulangira nti yafuna billions and billions okuwa endokwa. Ladies and gentlemen, njagala omuntu yenna abadde awulira budget ya Buganda ng'esomebwa nga mulimu program eyammwanyi terimba oba ey'okuwa Abaganda endokwa. Anti ogenda kuwabira Tugume.
njagala obule bebasomye budget ya Buganda yonna nga mwali mu program gye bayita Mwanyi Terimba ngewandikira program Mwanyi Terimba tugenda gabendo kwaza sente bweziti mu Buganda wonna njagala oleteyo budget nga Ssaabasajja Kabaka yaji commissioning oba yaji signing nti ya Mwanyi Terimba no gabendo kwa all along najja nenkukuba kuba program yali country wide nga bakuzimba ngogenda kujanga substitute kwa president wagenda ko ne mambuka ne wakusala ne bagamba ko mu Buganda nogenda ngolambula Buganda ngogabendo kwa ku sente zani endoko emwe ye Mwanyi wogisanze nga nunje egule 10,2 endoko emwe ye Mwanyi nunji egula shilingi 10,2 njagala ompulira budget ya Uganda ya Buganda anda Mayiga nga Ssaabasajja Kabaka ya sanctioning of budget wasoma Mwanyi Terimba bagenda gabendo kwa erirudawa sente zavanga mu state nze na reference ya milioni 413 milioni 413 check bagikuwera Luwero era wava no yogere bige bitakwatagana ngempali za Museveni kati omwami ono bwe bamazo mwabya baza nyomuzanyo ne state agent munne oli Gideon Tugumi okubuza abuza abagando basindikira ekifananyi temwogera bagambye bati nekyenjagala basooke bakole 1 nabagamba nti bwe naba mu kyamu ewantu wonna ndyetondera Buganda nga ngenze waffe muyenje nesinkana Ssaabasajja nesinkana jjajjange Mazige ndireetebwa maaso g'empologoma n'enfuumu lw'embooko era ndyetondera Buganda ku bigambo bibaga nti byogera nti bikyamu njagala Mayiga musango gwagira mukozi munno owa NRM Gideon Tugume ojjemu ekigambo Obwakabaka bwa Buganda era ojjemu ekigambo Ssaabasajja Kabaka takwatagana na programu zo za Mwanyi na business zammwe nkusaba dira obufere bwammwe mujjemu ekigambo Buganda era mujjemu Ssaabasajja Kabaka gwe ne bamafia banno kampuni ya Mwanyi Terimba muwabire Gideon Tugume mukole diversion zammwe Ssaabasajja Kabaka takola business ya Mwanyi kuba tasuubula bamugana n'okusoloza omusolo ekisookera ddala wenjagala okukwatira abasajja bano waawano mumpulirize bulungi nnyo waliwa waawano Yoseri bwamala okutwala Mwanyi video zonna nazibalaze wiiki eno nga yeewaana nabagamba under the system of Museveni Bennett agenda creating agencies ezigenda okubanga zimugulire Mwanyi mukijjukiranga nti agenda creating agencies Mayiga abadde asuubule Mwanyi ne banne anda Mwanyi Terimba project kati yafuuse company bagiteeka anda Buganda kati olunaku ng'ennaku z'omwezi 14 wayise ennaku 3 Mwanyi zisooka bazisindikawa Lasha kati wulira bulungi nnyo bafunye certificate ebakkiriza okutambuza Mwanyi n'okusuubula Mwanyi nga agency ebbaluwa yino ngenda gibasomera mulike mutegere obufere wana abasajja nze mbeesobolera nzekka ebbaluwa esoma bweti Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, P.O. Box 102 Entebbe, Uganda. Ebisigadde bina sijja bisoma. 14th November 2024. Mwanyi Terimba Limited Address Muganzirwaza Commercial Complex Katwe Level 1. P.O. Box 30584 Clock Tower Kampala. TIN number 1020250322. Attention. Charles Chironde. Lwaki si attention the kingdom of Uganda. Eno tini number y'abaana abasajja era bagambe attention Charles Chironde. Email emwanyiterimba@gmail.com. Telephone number +2567837691114. Registration for export to China. Emwanyi soka bazitunda luddawa. Emwanyi soka bazitunda luddawa. Lasha. Bazitunda bayina ki nga tebalina license. Who is fooling who? Omuntu batu bagirigawo bino nga mwebuzabuza n'abafuka bana abakatikati basobera mu kitegeere. Registration for export to China for Mwanyi Terimba Limited. This is to certify that in accordance with the Plant Protection and Health Act 2016 and it is attended import and export
regulations, Mwanyi Terimba Limited has been approved to export coffee beans to China under registration number UG/UGCC/2024/00663. This approval follows as a comprehensive sanitary and sanitary system PSS audit confirms that the company has met all the requirements standard for export. The registration certificate is valid for 1 year and may be renewed upon application. Additionally, Mwanyi Terimba Limited will be subject to ongoing inspection and audits to ensure the continued compliance with the relevant sanitary and phytosanitary requirements. N'abawandikira Paulo Mwambu, PhD, Commissioner Crop Inspection and Certification, National Plant Protection Organization, NPPO of Uganda. Kati ono ye agent gwe nabagamba ng'amaze okujjawo UCDA, Uganda Coffee Development Authority. Kano mujja kasalayo olw'ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gw'11 omwaka 2024. Emwanyi zammwe ebboyiko mbadde muzigulira nga UCDA ekyaliwo keyavuddewo zigenda kudda wansi kwe zisiriyo. Kano mujja kaza emwanyi zammwe ebbeeyi mbadde muzigulirako bweti olwajjawo UCDA bano ba agent bafuna certificate emwanyi yamwe egenda kudda wansi bwe siriyo nga bwe bakola pamba bwe bakola pamba ne bakola vanilla kati emwanyi yeddako egenda kudda wansi bwe fyo. Kati kyemutannategeera eba abasajja abasuubuzi b'emmwanyi abanene bwe mbadde mmanyi simanyi kwagalana amaloko anakyagalana Coffee Factory n'abalala abasajja abo babadde under General Salimu Sarakanda naho nga ye boss waabwe kati bayongeddeko n'ono kubanga bamanyi nti Abaganda tebaagala bakyakyale n'abaterawo ekifaananyi ekyasensekere okuba nti muko naye njagala bategeeza muwawabidde agent wa Museveni gwe bayita Gideon Tugume emisango wabula temukozesa linnya lya Buganda Ssaabasajja Kabaka mumujje mutakolanko bizinesi yonna era tasindikangako muntu yenna kuwandika kiwandiko kyonna nga nti kampuni ye teriiwo. Kati certificate nje basomedde mugitegedde bulungi nnyo yino. Alright, kati katugende bano nga bawabira Gideon Tugume bagambe yino wano ulira osagira nga kuwali osagiddeko evuvumira terigwa ku munyango nesetirembo kitakule kizimba mulumuli sekamuli kansaze aguka kagombodde engero zino zitokira bulungi ku Gideon Tugume yawana mpyo omwera mannyo nayogera kalebule ne samwasama ku Bwakabaka bwa Buganda ne Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Obwakabaka bwa Buganda bufulumiza omukuku gw'ebbaluwa ogulaalika Tugume nga bwayolekeddwa okuvunaanibwa era ayingizibwe mu nkomyo nga n'emikono gidiziddwa ne gitawemera ntungo. Kigambibwa nti Tugume azatalaga emikutu egy'enjawulo ng'asiga Obwakabaka ne Katikkiro ettoomi n'enziro ng'ekitongole Uganda Coffee Development Authority bwe kibadde kibawa omuliri gw'ensimbi n'endokwa z'emmwanyi ebisukka obukadanamu 7. Mu butambi obusasanidde ku mikutu egy'enjawulo Tugume awulirwa ng'agamba nti Katikkiro sisinkana kabondo k'ababaka abava mu Buganda n'abasaba bamulwanireko kyebava balwanira mu palamenti n'okubula okuku kw'ejjembe kuteeka era lisatula ekitongole ky'emmwanyi UCDA. Omukuku gw'ebbaluwa gwa mikono 6 era gusiddwako omukono Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika. Minisita w'Obwakabaka ow'olukiiko kabinenti n'ensonga ez'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba alambuludde ku nsonga eno. Nti era embalirira y'Obwakabaka oba nkuluze yamuwa obuwumbi 47 ez'endokwa naye essente ezo n'atazikola ki ne zitabula ndokwa endokwa ne ziva mu Uganda Coffee Development Authority. Era omwami ono alaga nti Katikkiro yayita Buganda Caucus erwane okulaba nga ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority tekijjibwawo. Awo obukakafu ndiye munnamateeka ayina bwino. Oweekitiibwa Kiyimba agamba nti mu katambi kano Tugume alebula nti Katikkiro yatuuka n'okusisinkana ababaka ba palamenti abakabondo ka Buganda balwana okulaba nga UCDA etejjibwawo.
Oweekitiibwa Kiyimba agamba nti obutambi obusasanira emitimbagano bulaga nti baminisita babadde beezibika ensimbi ez'okugula endokwa kyokka ng'endokwa zino bafuna za busa okuva mu UCDA. Twagala otuleete obujulizi otulage ssente ezo we ziri. Alright, mwagala obujulizi babalage ssente ezo we ziri. 1 minute. Mbalaze ekipecheeke eri gye babawa kati wano wenjagala okubagamba ekigambo kino. Muwulire bulungi nnyo. Aba nakasanguddemu. Ndowooza nakasanguddemu muwonye nakasanguddemu. Ndowooza bateekano. Wulira bulungi nnyo. The other time when we were having our little battle in Parliament about the parasites of UCDA, now my MP said we need that UCDA was giving the opposition members of Parliament seedlings and denying them to the NRM people. Can you imagine? That's why the opposition were supporting UCDA. But because the government opposition. Boka. Okosiko bayita okumala eggobe mu kibya. Okosiko bayita okumala eggobe mu kibya. Kati abasajja bano mbu bawaabidde ulira bulungi nnyo. Ekisookera ddala. Obwakabaka bwa Buganda bwakabaka si company. Ompulira bulungi si company. Bale badde bawandiise bati. Bagambye nti obwakabaka bwa Buganda Kingdom nga 14 no bafunye exportation license. Olaba katembo basajja exportation license license bakiriza okutunda n'okutambuza mu bagifunye 14 November ne baga bagenda kuzajja katemba bwe ne Gideon nakoze mwezi 14 November. Tata unya mama nenga buli mwa unya bade bakola ki. Oyo politics wa DP Buloko ne politics wa KY gomwazanyanga tumanye ebintu bingi nnyo betusobola okujjayo. Lwe mufunye exportation license lwe muwabira Gideon Tugume state agent mwaka fanga mwetakula. Mama kavuyo kutumiddeko ndabira ko nabbanje bwe bulekerawo kulya nnyo bukendeze mu kulya banda bukutwala speed. What a coincidence. Lwe mufunye exportation license lwe muzanye katemba mu ne Gideon Tugume bumwe wabira. Akuba video ya Mbulange me onali bagenda omali byatero bagamba mimi sino omali byatero bagamba mbaga yobati Obwakabaka Buganda nakuze mwezi 14 omwezi wa 12 Gideon Tugume Chief Director Officer Human Rights Defendant Association Protocol 14 Buganda Road ya Umma Building Mr. Tugume notice of intention to sue and intended to prosecution for defamatory falsity and malicious statement made against the Katikkiro of Buganda and the Kingdom of Uganda. No man obadde wedde. Sebo. Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'omuntu nga ye. Office wa Katikkiro office ndala nnyo. Zero business za muzi wabire mwanyi terimba. Ina office mwe. Office yo wa Katikkiro mojawule Katikkiro ng'omuntu. Kampuni ya mwanyi terimba kampuni ya Mayiga ne banne terimo Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka Buganda tebugikwatako kinjagadde bategeeza mbo Katikkiro of Buganda and Buganda Kingdom ne bagenda maaso. We represent Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga the Katikkiro Prime Minister of Uganda and Buganda Kingdom of Uganda regarding the defamatory and false statement made by you in a video currently circulating on social media. This video contains multiple grave and baseless allegations against the Katikkiro and the Kingdom of Buganda, including number 1, that the Katikkiro allegedly received coffee seedlings with worth 47 billion from Uganda Coffee Development Authority (UCDA) in the current financial coffee year 2024-2025, and the distribution
and distributed them at no cost, yet the kingdom had budget for them. No wachimba ne wasanya kwa Charles Peter Mayiga. Echitu changu nnyo. Leta budget ya Buganda Ssaabasajja Kabaka gye yasayininga nga kuliko budget ya Mwanyi Terimba. Nga bagisomera mwagisoma nze budget zonna nziberamu. Owekitiibwa speaker wa Buganda tasoma oba minister of finance Mengo tasoma ko budget kabulu mwaka gwako nga mulimu kofi mulimu Mwanyi Terimba terimu wadoga bendokwa. Akawaida ko kubirika bamuwabidemu that the Katikkiro allegedly receives approximately 47 billion from Buganda Kingdom Royal Treasury inclusive. Promptly budgeted for the coffee seedlings for the personal gains and shared part of his money members of the Buganda Parliamentary Caucus. Akasembayo, the Katikkiro has asked for supplementary budget for 2024-2025. The exactly words as transmitted from the video clip run as a set of banange. Njala soka tegeza Abaganda. Mwebasajja bamafia batudde Mmengo kiyimba filima ni Buganda tujinyage wasanya kalu Charles Peter Magasalo nga molenge jafuto badde Mmengo ne basajja bonna bali Mmengo kati nno ulira bwe wavudde ku olwo omukulu ono jajja wanga yatunda Buganda najja n'agamba bwati one wagwansibirwa yagambye bwati Obwakabaka bugenda kukola ki bugenda kwongera amaanyi Bukadev naye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited Nakisunga we bagenda ozimba ekyuma ekisusula emmwanyi n'ekitiika kaawa tugatte omutindo ku mmwanyi nkabaddiremu ulira Obwakabaka bugenda kukola ki bugenda kwongera amaanyi Bukadev naye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited Nakisunga we bagenda ozimba ekyuma ekisusula emmwanyi n'ekitiika kaawa tugatte omutindo ku mmwanyi bagamba byerabirwa mwogerwa so tebeerabira mugambwa omuntu oyogera ekigambo osobola kyerabira naye gw'okigambira sobola kyerabira mu vidiyo eri gyembalaze already ekyuma kiri situated bano baagala nnyo mbeesobolera bannange eyo video ya 2 days ya nnaku lwajjo nnaku 2 mabega kati kambaddizeyo ku eno manyi birabira mugambwa wabula tebeerabira kimuga gambibwa ulira kola kati kampuni y'Obwakabaka evunaanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi eya Mwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi 524 ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku tterekero ly'emmwanyi Terimba ekyaggwa mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno ye wasusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Jonathan Mutambuze akola ku byakitonzi alaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko nga kati abantu bangi bajjumbidde ekiragiro ky'Omutanda ekikola kati kampuni y'Obwakabaka evunaanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi eya Mwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi 524 ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku tterekero ly'emmwanyi Terimba ekyaggwa mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno ye wasusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Ku kyalo ki? Wandikawo ekyalo kibadde mu video ludda wa Kiwanga si bwe kiri kya Kiwanga. Essosiro lirudda wa Kiwanga si bwe kiri? Obwakabaka bugenda kukola ki bugenda kwongera amaanyi Bukadev naye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited Nakisunga we bagenda ozimba ekyuma ekisusula emmwanyi n'ekitiika kaawa tugatte omutindo ku mmwanyi ebaji bayita pre-method statement ajja okukubuulira ekintu lwano naye nga baakikola dda n'advance kati jjukira kino kirimu area ndala ekyuma kirimu area ndala kikolera batwala n'emmwanyi China ne Russia. Oyo nno yono nno atudde kafoma gulama wano. Ono yatudde kafoma gulama wano alya kasooli. Gwabaddeko ng'oli Eswatini. Atolowooza nseka. Gwabaddeko ng'oli Eswatini. Kale. Awo tuvuddeyo tulina obudde butono nnyo twagala genda ku nsonga endala. Njagadde buli muntu ategere bamafiya abali Emmengo. Kiki baagaza Obuganda nakifaananyi kiki balaga okwagala okulaga abantu. Okuteeka mu kifaananyi Ssaabasajja Kabaka omuteekamu omuliisengo omusibako amatu g'embuzi omuliisengo nkiddamu Abaganda mwenna kampuni y'Emmwanyi Terimba n'ebikolebwamu Ssaabasajja Kabaka tabivunaanyizibwako era tabimanyiiko. Obwakabaka bwa Buganda tebusuubula
ne Ssaabasajja Kabaka tasuubula ngere mwawulira nti CBS bagimuteekamu nga si ye BBS bagimuteekamu nga si ye nze mukitegedde bulungi nnyo simanyi Majestic branding nga yamayiga buli kimu kitegedde bulungi nnyo kati nze atudde ku famu eggulama nuwa amawaggali wano gwe balambulako nga 3 gw'omukaaga buli mwaka mujja kumpulira awo tuvuddeko katugende ku nsonga endala. Alright, njagala munsaliremu akantu kano kengenda okuzannya kano nokansooke nkwogere bwogezi. Ngenda kusaba na Uganda bonna naddala bali mu Buganda n'abali mu Busoga, njagala looya yenna nga ne Kenero Kyamuzi kwoli munyambe mugende muwandiikire ekitongole ekya NEMA ne Minisitule y'ebyobulimi ne Minisitule ekwataganyiza ku by'obutonde bw'ensi, mugiwandiikire mugitegeeze bayimirize embagirawo okuddamu okusima omusenyu mu nnyanja Nalubaale. Honorable Kenero Kyamuzi, Mukyala Miriam Matembe, nammwe mwenna abavunaanyizibwa abalumirirwa ensi Uganda nga Southern mbasaba mugende muteeke petition mu kooti ne ku NEMA okusima omusenyu mu Lake Victoria kukome mbagirawo. Mugenda kutta ennyanja Nalubaale, mugenda kutta enkumi n'enkumi z'Abannayuganda. Mukimanyi nti ensi zonna okwetola ensi yonna zeetoloddwa zisemayanja ezirimu amazzi agalimu omunnyo nga newoowoozeemu negakugenda mukamwa ogasesema oba ogawanda. Lwaki muddira ekitonde Katonda kiyatuwa eky'obwereere eky'amazzi g'osena n'oganywa ne mutandika okutta ennyanja ng'abantu balaba? Walayo enkulayira Uganda Victoria n'ekalira n'amazzi ga ttaapu ge munywa mu nnyumba zammwe temuddamu gafuna. Ensi z'Abawarabu n'ensi z'Abazungu zikozesa billions oba trillions of dollars to purify oba okukyusa amazzi gali gajjamu omunnyo okugafula amazzi aganywebwako ate ne wamaze okapurifying okuddamu ganywako era galimu olunnyo gali solote. Yensonga lwaki omuddugavu bw'ogenda mu nsi z'Abazungu n'okozesa amazzi ago ganaaba bw'oba teweesize lotion ovaayo osiwuuse. Kino kibaviirako n'abadde n'enviri enzirugavu enviri za mu kutandika okutuka n'okufuna envi at early stage mazzi ago kubanga tegasoboka siga bulamu. Noddira abasajja ne basima Lake Victoria ne bagijjamu omusenyu ng'ensi eraba on a daily basis okuli Abachina ne Bannayuganda bennyini. Kino kikyamu. Banyabo ne basebo sasoma science ne ku kitono kyemmanyi ku nnyanja Nalubaale n'ennyanja yonna. Ennyanja oyo eyimiriddewo ku musenyu n'ebitoogo. Ebitoogo mbizimbye mu factories mubiteekamu chemicals. Omusenyu guno guyamba ebyennyanja okubiikamu n'okusengejja amazzi gonna agava mu kaabuyonjo n'agava mu mikwesisi gyonna mu Buganda enkuba mwetonnya n'ebitundu ebirala. Bwe musimamu omusenyu kitegeeza ebyennyanja bigenda kufiirwa amaka gaabyo bwe badde bimaamira bwe badde bizaalira. N'amazzi gennyini gagenda kubanga tekakyasobola kufuna mazzi gabeezawo omuntu mu bulamu bwa bulijjo. Nga tutadde ebyobufuzi sayidi nti abyogera mbyogere ebyobufuzi. Kino kiyamba ffenna gwali mbyobufuzi n'atali mbyabufuzi. Ennyanja Nalubaale keerekera ku makya n'ekalira. Aga amazzi ge munywa nga tegalimu wadde omunnyo ne gatuddukako b'ennyanja neeyonooneka. Wattu ojja kutegeera nti Katonda yali yatuwa ennyanja oba n'ensi kyekigiisa Uganda zaabu. Kenero Kyamuzi, Miriam Matembe, balooya abasinga omulimu tuyambe. Generation ezigenda okudda. Gwe genda ku Google obuuze Dubai America bakozesa ssente mmeka okupurifyinga amazzi ago gajjamu omunnyo okufuuka ekitone ekyo kye baganywako n'okugakozesa. Genda obuuze. Era singa ekeera ku makya n'ekalira.
Museveni w'omuntu yenna ajja mu gavumenti olina budget esobola okulabirira bannayuganda ngo banywesa amazzi ango ga purifyinze era ogenda gajjawa ge bayita natural mineral water ogenda gajjawa. Mwena ne comment section yesirisa yimiridde tekyakomentinga. Politics aside bino byenjogera bikwatako gwe ng'omuntu mukyalawo baawo omwana wo muzukulu w'omwana wo. Eyo ennyanja Nalubaale singa enettibwa naawe kennyini ojja kifuwa ng'okizza mu ndo wa NRM kale member parliament. Ensi zistruggling okuyimirizaawo ekonomi zaazo olw'okuba nti baspendinga ssente nnyingi nnyo okukyusa amazzi g'omunnyo okugazza mu mazzi agasobola okunywebwako. From Uganda twandibadde twetaaga mineral water simanyi lwenzoli kasasiro already tulina mineral water waali. Ekitundisa abasajja abazungu mineral water kubanga tebalina natural water oba resources ng'ezaffe kati bapurifyinga amazzi gali ne bagafuula ne bagateekamu chemicals ne galuka gafuuka mineral water gobanya ku street. Ffe twandibadde twetaaga mineral water Uganda no way. Just omuntu yandibadde afumba amazzi gena atambula nago just gafumbako bufumbi. Naye kino salimu salo tudde ggulu owanisa amagulu olagira abasajja basima omusenyi mu Victoria knowing nti mutta ensi. Museveni knowing mutta ensi. Nema mutta ensi. Politics aside otudde mu office ensi egenda kusaanawo. Ensi egenda kusaanawo ng'ekyuka mpola. Abadde bali masizoni bbiri omwaka nga n'ensizoni omuntu kyasobola girima. Kino nkibagamba leka kutunulira lumbuye nganza ayogera webige ebyegambe bikubinva mbyo bwotegeera. Mutemanchi bayita disaster. Temanchi bayita disaster nga Victoria kedde ku macha nekendeera. Temukimanyi. Ebiramu abisaanyaawo. Ekyo kigenda kuviirako sizoni z'okulima okukyuka. Mwenna ba activists abasobola mutuyambeko ennyanja Victoria efa Nalubaale efa. Amazzi gonywa mu nnyumba yo gava mu Nalubaale. Amazzi gonaazo omwana gava mu Victoria gava mu Nalubaale. Bweneefa ogenda gajjawa. Genda kugolla Moses ba ku YouTube obuuza abazungu basurvivingira ku mazzi kibajja kulaga process ojja kunoonya essimu gy'ogikuba ekigo oyagala okunoonya omuntu yasimu mu Victoria omukuba omutte. Buuza abaana bali Dubai. Genda kugolla Moses otekemu amazzi Dubai bagafuna batya Saudi Arabia bafuna batya amazzi. Please. Politics sasa kwa ebintu bitasana kuzanyirako nature tebazanyira ku nature. Egypt egenda mu lutalo ne Ethiopia anytime because of River Nile. Amazzi gava River Nile gava mu Uganda. Awo nvuddewo. Ebyabadde mu wino byonna nayo bagamba amazzi okuyika mu wino buli business z'abantu okufa hamu yaziba omwala nga amaze okutwala ettaka lyaki sijja byogerako nnyo. Wabula kankuzze wano ojja otegeera ensi bw'etambula. Mwana mwali wano bwe nakuba omulango okutakungula nga bategeeza nti Professor Badru Kateregga yali mu njega ey'okumutta obulamu bwe ngenda bazanyira katabikada kika 3 nga yeeyogera ebigambo bino mu kakasenti bwe mbawa information ogitwale ngeri serious wonna oba ogisanze ku mutimbagano wonna oba osanze information ogitwale ngeri serious ono Professor Mulamba ng'ayogera ebyamutuuka ku bye ndabagamba then ndyoke mbazanyire na information gyali bawenda kansoke mbazanyire kano. Ono Professor Badru Kateregga yagamba yiga twagala genda kula Ssaabasajja Kabaka namugamba namwe nagenda mugenda kukola yoki. Wulira ono Professor. Let me talk slightly about my health. That's one of the reasons why I'm not here physically. Of late, you may know, my health has become a national and international issue. I would love to thank you, wonderful students, friends of mine, for your prayers. For those who bothered to pray. Some of you might not have even known, but on the 9th of September 2024, I underwent a thorough life-saving operation on my skull. We thank Allah
because by His grace, the operation went successfully. My medical team continues to work relentlessly to ensure my full recovery. I thank my medical doctors from IHK and other facilities for attending to me promptly under serious emergency. I thank all my children, both in the diaspora and the local, who acted very fast by rescuing me from the claws of death within my house, where I had been deliberately held incommunicado for several days without any medical attention. Allah has given me a new lease of life. Kyenjagadde muwulire wano deliberately yassibwa mu nju nga teri amanyi ng'akubiddwa. Kyenajja nenkuwumula nakola video bbiri. So buli lwe nzija wano nempa information gitwale ng'ekintu ekyamakulu wonna w'ogisanze. Buli lwe mpa information gitwale ng'ekintu ekyamakulu wonna w'ogisanze. Nze saagala kuyomba gitwale ng'ekintu ekyamakulu w'ogisanze. Kankabaddemu kano katono kokka kenjagadde mufunemu ekikulu kya byonna. Local who acted very fast by rescuing me from the claws of death within my house, where I had been deliberately held incommunicado for several days without any medical attention. Tetugenda kulwawo. Allah kukingirize osobola okwebereramu. Nsigaze eddakiika mukaaga zokka. Mu ddakiika zino ez'omukaaga eddakiika zino mukaaga ze njagala obaweramu information eno ndoza njagiza ku Lwokusatu. Gwe muganda wange yenna ng'oli Munyoro, oli Mutoolo, oli Munyankole, oli Muganda, yonna gy'oli. Ffenna tukimanyi nti Katonda gy'ali era yatuwa omwoka gwe tussa era ffenna tumutendereza. Naye tulina obuwangwa bwaffe n'ennono bwe tutambulirako. Era ebitusibe bisinga obungi biva mu buwangwa na nnono bwe tubanga tubyerabiddewo obutatuukiza vunaanyizibwa. Wattu ndi wano kugamba bamagulu meeru abazungu abasinga obungi ebyokusaba babivaako batambulira ku buwangwa na nnono nkiddamu. Gwe muganda ngo Omutoolo, Omunyoro, Omugisu, Omusoga naawe ow'Omambuka ne mu Buganda. Ndi wano okutegeeza Katonda gy'ali omunene yatuwa emitimu tujja eddagala era n'atuwa n'amaanyi agakkiriza mu buwangwa n'ennono. Naye abantu bangi balina ebibasibye nga bagaanye okutegeera nti obuwangwa n'ennono gye buli. Wattu ndi wano okutegeeza nti abazungu okusaba baakuvaako, genda e Spain, genda e Italy, genda erudda okusaba baakuvaako bali ku buwangwa na nnono. Era ng'ebiwangwa bimanyi bulungi. Naye gwe Nakirijja nakatudde Mugisha simanya Apuuli Atooti okeera n'ogenda n'osaba wiiki nnamba nga totegedde ekizibu kikyolina. Mwana mugimu ava ku ngozi, buli muntu alina obuvo n'obuddo. Ngenda kukulaga zino video 3 bw'osigala ng'oli mbuzi bakulye ku Idi. Nkiddamu ngenda kukulaga video 3 bw'osigala ng'oli mbuzi bakulye ku Idi oba ku Easter. Sinakindi ku Christmas oba ku Thanksgiving. Sorry. Kanzijemu volume. Bagenda kwambulula muntu oyo muzungu agenda kwambulula muzungu munne.
oyani oyo omu awo babiri kati one kabaka w'Abongereza gwe bayita Charles aliko one kabaka w'Abongereza gwe bayita Charles aliko yagenda mu Australia recently bw'osigala nga totegedde bakulye ku Easter oba ku Idi oba ku Christmas ompulidde bulungi nnyo Katonda gyali munene nnyo naye buli muntu aliko obuvo n'obuddo era bw'obanga otambula tunulako ku kibegabega kyo bw'obanga otambula tunulako ku kibegabega kyo otune mabega gy'ova totambula mulambaalo bw'obanga otambula mu bulamu bwo n'owulira nga buli ky'okwatako tekitambula n'owulira nga ne bw'ogenda mu church n'okuba amavinga kiruddewo okukole wabeerawo ekirala kiba kisibye eka n'ewaka mu lujja lwa kitawo n'ennyoko bajja kuwa ansa lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde vidiyo ewedde tusinkane ku Lwokusatu saa zijja kuba 2 nga bulijjo Mukama bankumire bw'ala mwonooneka abatwale njala bbangaliza olunaku olungi buli omu sabira munno buli omu gy'oli weeyagale obulamu bwa kiseera ffe tuli mpewo tuyitako obuyisi ku nsi tuli mu kabaka kuuma Ssaabasajja Kabaka kuuma Kyagulanyi kuba bannayuganda bonna abagenda okutindiga engendo ogenda okunoonya essente gye bali obakuume badde bulungi bwabwe ate era otuweeko omukisa gwonna ekitiibwa otugire omusibira mu bbwa mu ggwanga lyaffe yagyo gitufutubalako gy'obeera nti ate eggwanga lirye balage ekisa eky'okutegeera bave mu kwebaka n'okutulugunya bannayuganda kulwa Katonda n'ensi yange kuba bannayuganda mbaagala nnyo mwenna era vidiyo ewedde bwe mutambula bulungi odde mirembe gy'obeera mweraba